Somidi emyaka 25 ng'ogamba yakajjawo tunaweza na myaka 3 ku channel zo eza YouTube ogamba mama fina agane kudda ku live kati mwagambe insonga za ddogo abudde mu ngatto kati zagenze mu ddogo kati insonga za kuloga bagagga ani abasigaza ebikola tumazo bifuna donabi amayindi tugafunye emisamba tugifunye buli kimu kati kuloga bagagga ani asigaza bagaggabo njagala okulabula mu SB4 wagambye gwe salo simanyi salongo bichi simanyi mugwe mama fina ataddamu kuzunga kula ibundala zonna simanyi omusayiningi sizetteeka sayiningi sa wansi mbukuuliddamu omulaba kula ivu yonna ajja kukuuliramu omusera kati SB4 njagala nkulabule danga muno sayiningi sa mama fina toddanga muno ga mama fina mutadda kula ivu zonna nga neyanga wagitaddemu gwe nvubuka nzibibya salongo bonze tebunkolera nzawo nayitawo Musimani gwe salongo simanyi oyina ebibbo simanyi oyina ebiki kati ffe tuyina ebyo byayita ku ebyo ffe tumanyi buyembe bwa busalongo simanyi bupeopeo bwa busalongo obuyembe obuntuntu bw'obusalongo obwo tubukwata ne tubuteeka mu kyoto ne tubokya musimanyi SB4 gana mama fino okudda kola omugana ngaani omugana musimanyi SB4 yasayiningisiza mama fina yamusayiningisa musimanyi mama fina tadda kula ivu zonna sebo nga neyanga agitaddemu bwanadda kula ivu yonna ajja mulaba akalimu omusera SB4 toddanga muno noluzanyira kula ivu yange mbugaana omuntu okugijjako Alongo Alaisinze Bannange olidde ki Amma bananga tubagala nnyo Abalongo bali bulungi babatumiddeko bali mu buliri bafuuwa okufa banne balyana bafuuwa kato waweereza ne babiri n'aweereza omuzimu okufa bakujja kwani kireke omama nabo kale ate bannabadde mmanyi bino ebintu byetujja mu biri corporate ekiki okufa bakujja kwani okufuuwa kw'abaana mama nga nekiro nakugambye nga nekiro nakugambye naye lwakitondera ddala mu ttooyi ekiro nabaddeko naawe ekiro nabaddeko naawe ekiro nabaddeko naawe anti wabadde ofuuwa tewate njagala lumbuye ovaeyogera omutuufu eyanzija ku virginity tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo waŋŋambye n'ompa obuyinza nnoonyereze ku baatwala embuzi embuzi zo basooka zitwalira mu primary gye wegadangira n'ensi neekwata ku mumwa bw'omala okujja mu national reverse movement n'ofumbirwako awo era n'onoobayo nga tebiganye kati bw'otuuka mu national reverse movement bano bendako obujulizi nti baakulyako gootiyo kuliko Haji Abe Mukwaya onoomwegaana wano tinkudde nze zino entalo nzaagala nnyo kuba saagala biteredde njala nnyo ebintu ebitinkuusi byensinga okwaga sindise noonyereze wange tunoonyeze abaali embuziyo waliwo n'omugenzi former ambassador omugenzi Galiwango yali ambassador e Kenya yafa yali musajja musoga kati olina n'omulambo mu bulamu obwo Mwana mujukiranga omusajja yali ambassador Museveni e Nairobi gwe bayitanga Haji Galiwango former ambassador Galiwango yafa mugenzi yafa yali yatwala embuzi watumye okunonyera abantu bano waŋŋambye gwe bitadde mu katambi kano tugenze mu maaso kuliko Nobert Mao president general wa DP nga mukozi wa NRM era nga minister mulamba Nobert Mao naye yali God have mercy upon us. Go on to me the Sidaku go on to me. Nobody Mona Yakorachi Nayaria. Sibu Abingabi, want to me for due diligence, the men know it is. Nobody Mo Nayaria. Together, Kumami go Waita Meso or Erwa Kupa Motors. Sigera Kogeran Simuari, or no Megana, Native Moria, what Yakuria. Wabiti mu politics wanetaroza politics kasitoseka muza nyo wowedde Meso wakupa motors kati ngensi gyalimu ali mu Europe teyakulya wangambe noonyereza ali embuzi Meso na wali kutumiddeko kuliko ba iso operative
bano bakuliranga mu office giwatwala mu lugambo kuliko aba SFC bano banzibuli olugingenda kula mukulu ama kwanza leta kintu kidogo you had to remove your nika to get the access to State House and other state offices bana aba SFC kati bano simanyi muwendo booperative simanyi muwendo naye nkubulire gwa bali munana besobodde okumanyako n'abalanja baleeta naye nga omanyi bannayuganda ab'emitima emibi era wali abagamba Brunoke ye wiiki ebadde esooka togenda kumalako ng'amu ku bba balina omutima omubi ogwekwe Calvin Kayanja akola ku Radio 4 NRM. Calvin Kayanja avuddeyo n'agamba Brunoke ezo zifune bufunyi bijja mmala bijja kulemerera ye lwaki njogera kambazannyire ka video kano. Sisita Salom omusajja temumusudiya n'ateekayo concert tugenda kuswala ebya live buli omu yabirabye kituufu yasetinze record naye ate tekijjaawo nti ye live eyasoose okufuumuukako abantu amangu nti mu ddakiika 10 yabadde n'abalabi 3,300 mu ddakiika 2 nga live eriko abalabi 2,200 zaagenza okutuuka mu ddakiika 4 nga live eriko abantu 5,000. Olaba musaawa busaawa abantu beesala module eyo bwe kinaagenda mu nnaku era nza idea adde mwateekeyo live bwaddangamu naaweza abantu abali wadde mu 10K internet ngifuumuukako mbabuulira ate omusajja temumusudiya n'ateekayo concert tugenda kuswala abantu bamwagala lwandabika si lwa nnyimba sisita mu mugambe kyasobola okukola okwo kwe kusolooza gundi mpa honore that naye ebyokugamba nti ayina we bamutegeka tugenda kuswala si buli omuntu akolera mu buvuyo nkubuulira bw'otako paali sikini nti naawe olina gw'oyagala okuggyako adiisi ki ky'oteeka ku mmeeza kintu kikulu nnyo ate manya abantu banjagalako ki bano bakadamadama tebakusudiya bakwagala lwandabika olina engeri gy'ofaananamu sister wange that is the reality era omutegesi yenna agenda okwagala okulowooza nti ogenda kukolera mu kavuyo kano gwe manya nti ogenda kufuna loss gy'otalabangako. I tell you. Secondly, mulekerawo okulwana ennyo okutta Crystal Panda. Crystal Panda is a hard working man. Sajja ategeka obuvulu bwe kwewala kusabiriza. Kati ekyo kye mulimu kye musobola. Awo we muli we musobola. Gundi ampaddeyo zino bangulidde kino. Crystal Panda yetegekera ebivulu bye era ne kye mwayingiddemu mwagala okukolera mu buvuyo. Baali bakiyita Mpere Festival. Bulijjo where are you? Where are you? Failures accept nti muli ba failure and we continue with life. Emujja kutu intimidatinga. Mulekerawo okulwanisa abantu abakozi. Crystal Panda is hard working youth. Wali omulabyeko nga asabirizanga kye muliko. Bajja kubagulira nandaweya. Awo we muli awatuufu. Nze sina maziga gomala. Ndi kunaku yange ndowooza ku Edi Muto ngambe nti nkabira omala. Uganda byogere. Bamukozesa ngo tukuba tugamba bannange tukole wako tuwaka bana Uganda embeera ngambi sente zegwanga ziddawa malwaliro ngagamba ti sibasanga wawo abannange omusajja oli yayogezanga amalala n'okwepanga omukulu sebo nga kyatamanyi nti nno okulya n'abalangira tekikufuula mulangira okulya n'abalangira tekikufuula muki mulangira kale Edi Mutwe yonna gy'oli tukusabira